Spice Dana tukubyeyo ko katini kujenvudde wa uploadinze nere ebifaananyi sigwe mulundi ogusoose nga Spice Dana uploading ebifaananyi bye ebikadde nga akyali baby nga ali ne maama we ne ku guno omulundi bagenzeko ku photoshoot wamu ne maama we. However binene ebifaananyi bikoze round ku social media platforms ez'enjawulo ng'abantu bakomparinga Spice Dana ku maama we nga bagamba mbunira almost omuntu otunuulira ekifaananyi oyinza ogamba ba Luganda, oyinza ogamba ono sister w'omukulu ono ka sister kakato okusinzira ku bifaananyi bikoze engeri besatulatinze mu social media platforms ez'enjawulo n'abantu engeri babiri reactingako. Nze personally nina attachment ne Spice Dana sinti bayimbi bangi gya mazima benkoze nabo interview nyingi z'abayimbi bangi nkoze n'abayimbi bangi nnyo waliwo benkoze nabo interview waliwo abamu ng'okola nabo business waliwo abamu n'ogenda bakolera naye nga tewali nnyo attachment nabo naye Spice Dana mulinako attachment ate sinayeka attachment ya Spice Dana gye mulinako ntinze nga SMX Media we nali ntandika YouTube channel eno emyaka mitono emabega actually YouTube channel yaffe eri myaka ebiri tutambuza mwaka gwa kusatu omuntu ayinza otuwulira oba n'atwanga tulina ba subscribers bangi n'agamba abo kyakabadde okuva 29 nedda bambi twatandika 2019 awe twatandikira YouTube channel yaffe eno then paka that means giringa myaka ebiri. Attachment gye nina ne Spice Dana eri personal olw'ensonga y'omu ku bayimbi abasookera ddala okunzikiriza n'enkubira manager Roger ensonga akine manager we mwagala neera waneno nsiiba nti bagamba gwe yasubscribing edda sisubiramu neera tineno kipya management zensinga okubeera nga mpa respect esooka eya Spice Dana ey'okubiri yeya Eddie Kenzo kubanga abo nali nkwasaganyizaako nabo oba sekyo nali nkwasaganyizaako ne bamanager baabwe oba abantu ababatwala abo abantu ab'emirundi ebiri beeyisiza ddala bulungi oligenda wa Spice Dana no meetinga y'omuntu yenna ali part of management ya Spice Dana nakuyisa bubi nyinza oteekawo omukono ne ngamba olimbye oligenda owa Eddie Kenzo ku big talent oba n'okwasaganya ku muntu yenna officially nga yakwasaganya Eddie Kenzo nakuyisa bubi oba nakuyisaamu amaaso oba nakutwala ng'ekisasalala nze SMX ja kuvayo ngambe mbolimbye kubanga nze siwe bampisa we nali njagala kwasaganya ne Spice Dana omulundi ogwasooka manager Roger yampisa ng'omuntu omanyi naawe kenyinga tunabatandika kubeera nga wekkiririzaamu ne manager Roger ye n'agamba nedda ojja kujja tukole jangusawa nga 8 ogenda kujja tukwasaganya Spice Dana tukole nina nengendayo interview nenjikola bulungi Spice Dana nampa time ye bulungi okuva olwo mbaagala abo mbayirawo omubiri mullo manager Roger wamu ne Spice Dana nera ndowooza olaba n'engeri gye bakwasaganyamu ekintu kyabwe manager Roger n'engeri gy'ateekamu omugere eno Spice Dana ebintu byonna ne bimugondera y'ensonga lwaki naawe ali eyo oyinza okubeera ng'oyagala Spice Dana naye nga tomanyi mbu lwaki omwagala naye olw'ensonga bambi balina management ennungi ate beeyisa they are down to earth mu real life okitegera sigwe ogenda otuukira akugamba nze bampita Spice Dana biki bikyamu high class nedda muntu agenda beera mukakkamu nga muntu wa wansi ne mbayimbi be nali nkozeeko gwe mmanyi omuntu omukakkamu omuntu ayagala abantu ku ground ye Lydia Jasmine bonjogerako bonna mbaweerako obujulizi naye ebifaananyi ebityo byagenze maaso kyekibozi ngenda sigala nkibawa ebifaananyi ebityo byagenze maaso bya Spice Dana ne mami we nga nina engeri gyatuwamuko ka flashback akagyenvuddewe omutonotono ebifaananyi ng'akyali muto paka ng'akuze then baakozeeyo n'omukolo omanyi Spice Dana sikulimba there is a way you're inspiring them in one way or the other. Spice Gadgets omanyi abayimbi ennaku zino eno balina ebibinja actually fan bases zaabwe bazituuma amanya compared kwekyo ekiri ku ground oba compared kwekyo omuyimbi kye yeeyita Spice Dana ye Spice Dana naye bafani be abayita Spice Gadgets okitegera be ba Spice Gadgets then Panda Crystal Panda abayita ba Pandix then Shiba Kalungi bafani be abayita ba Shibaholics then omulala fa Bebe Cool fan base ye babayita Bagagamel family ani omulala awo abalina gundi y'amaanyi Barema Namakula Cindy simanyi we beeyita abasinga simanyi we beeyita naye nga balina engeri gye beeyita mukate aba Spice Dana beekozeemu omulimu simanyi oba kya celebrating a birthday ya Spice Dana kubanga yaliwo simu omwezi oguwedde nsuubira naye kyakaba kyayongera mu maaso n'okubeera nga ba celebrating a birthday we batyo beekozeemu omulimu ba Spice Gadgets ne basobola okubeera nga bagenda ne bamukyalirako we batunira ne bamuwa n'ebirabo naye nsuubira bya birthday sategedde occasion yabadde kuki engeri gye mutampise bulungi ate olulala bannange gyabbanyiigira nze we mutampite ku mikolo nga gino emikolo egiriko emmere olekayo ekirala naye n'ompita ku mukolo oguliko emmere
ensonga lwaki nkyaganye n'okugenda ku birthday z'abantu abamu abampita wanene oluusi benjagaliza birthday ne bagamba SMX jangu oyitireko wano nze mbeera njagala sooka confirminga waliyo emmere wabeerayo emmere then awo obeera onnina oyinza ogamba ndya pipa nnamba kumbe nesowani nyinza obutagimalawo naye nga bwe batyo bambi abaana beekuttemu ne beekolamu omulimu ne basobola ogenda okubeera nga bavisitingako omuntu waabwe oba celebrity waabwe oba omuntu gwe bafollowinga ba diehards ekyo kye bayita okubeera ne diehards oba okubeera ne family ekyo kiraga nti abantu bwe bakwagala tolina kitwala for granted abo tuuka okukolera ekyo Spice Diana that means bayiyeewo omubiri ku lwa Spice Diana ne Spice Diana alina okubeera nga bayiiriddewo omubiri ekisooka ng'akola ebyo byebaagala zenyimba kyekisookera ekyokubiri nga keepinga in touch nabo nganze SMX Media wetulina ba SMX Kings and Queens WhatsApp group twagitandiseeko ffe tweyita ba SMX Kings and Queens ba Spice Diana ba Spice Gadgets abashiba kalungi ba Shibaholics ife wanene ku SMX Media fe ba SMX Kings and Queens ye fan base yabwe oba ye group yaffe y'abantu aba abanjagala extra okusuka wanene ku YouTube ne WhatsApp group twagitandiseyo gwabe yagala okubeera ng'otwegattako ba SMX Kings and Queens WhatsApp group eri yekwajja abaana bali muri eri teri kwebo wateba kulimba ate kigenda ne kiyitirirawo saawa 12 paka saawa nga 3-5 message ziyinza okuyika ne awo tolinako ka data eriyo sinanga eje mba savingira data wano stories zo zenkola fubanga wensobola nenzi converting data wa mwaleme genda naye mu WhatsApp group obeera tolina ka data ya SMX Media bambi to joininga gwagala okubeera ngo joininga kyogenda okola kiri simple just kubeera nga nonya comment ya SMX Media kweno story eriko then comment ya SMX Media mwentadde link egenda okubeera nga ekujoining sa WhatsApp group ya aba SMX Kings and Queens tujabera musanyu fungo otwegase ebyo si byakukaka oli wadembo gijoininga ng'okozeseyo linki oli wadembo gifunuluma mu sawa yonna woyagalidde ate feyo tetubeera na mateeka buli omu king buli omu queen walolabeko kingdom ngeyo nga buli alimu n'abagere kubanga buli alimu Ssaabasajja Kabaka oba ekya Ssaabasajja Kabaka kikolako kabaka yeka nga buli omu kabaka nga buli omu n'abagereka n'abagereka kale tugenda kya SMX Kings and Queens amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media tutambula ne bannaffe aba Peleska accessories and spare parts basangibwawo ekireka opposite Centenary Bank y'ekireka wotuukawo ng'obakubira ennamba yaabwe y'essimu ekizibu kyonna wekibanga kikwasaganya ku mmotoka bagenda bbeera nga bakisolovinga ekyo nkiddamu ekizibu kyonna wekibeera nga kikwasaganya ku mmotoka bagenda bbeera nga bakikuyambako bapimpinga emmotoka bagiteekamu alarm system bagiteekamu tracking system bagiteekamu kyonna ky'oyagala okubeera nga bakwasaganya ku mmotoka bakikwasaganya ku Peleska accessories and spare parts basangibwawo ekireka opposite Centenary Bank otuukawo ng'obakubira essimu MSSMX I sign out.